ajjo gundi yaba Bruce bwe yabaddeyo esho soka otwe ku kifaananyi kya show nga bwe yalabise. I told you. Let's first think about it. It's all going on. Can we think about it? No. Yes? No. Lillian, try that again. For this. I know it wasn't right. This wasn't right. Let's go. On your top, let's go. Mubulamu nga tutandika okukola tulina okumanya purpose y'okukola. Nze ndowooza purpose y'okukola entuufu kukola ebyo ebituyamba okufuna mu maaso. Bw'olaba bano bye babadde bakola ng'abantu bye baakola abantu balanga abatazze na kulaba bo nga bayimba bazze ku celebrating abali biri bye baakola luli. Kitegeeza nti bye baakolera mu Bruce bisobola n'okubaliisa ebbanga lyonna bwe bakipulaaninze bulungi. Kyova olaba them coming together kyekyaleesa abantu abo. Not omuntu omu ng'omu to say like Jack, Lydia and you understand? Yeah. Kakali tukiddayo ku kintu kimu ekibi ky'abaddugavu tukola nnyo mu kaseera we tulina okulira ne twawukana. Ekyo kye nagambye nti eyo gundi eyo giraba eyo tusobola okukola sheme ne tulikola ku Serena ne tuwummula emyezi egyo nga sente ze twakoze bwe ziri. Ne tugenda embalala ne tukola kyo ne tuwummula emyezi egyo. But I think people will pick interest to akuba kye nategeddeko bonga bo abantu. No love made but business. Anti era mu byonna waliwo ebintu ebimu bye tutamanyi bye tukula ne tutandika okutegeera. Kiri kyoyogerako mu kusooka. Kakati kino ekyabaddewo olabe Sindi bw'alabise n'agamba
nekinzikiza ekyasaasa ajja ku stage okuyimba gamba mbadde nsa nange mbayimbireko ng'abantu bazeeyimbira zonna kubanga mu byonna tewali kyosobola kutuuzaawo n'ogamba nti kiki ekibaawula tewali kyamaanyi otandika okurealizinga nti wakisi zaffe z'amaanyi okusinga Cindy ava mu bato okusinga Jackie akoze kino okusinga Lydian akoze kino kakati bwemala okurealizinga tutegeera nti ekitegeeza Ruth eri amaanyi okusinga anything else okusinga ego zaffe okusinga our feelings and all that then n'otunamu ne mu biwalaganya ogamba naye manyi tebiina na makulu kubanga olaba oyinza okuba nga wagenze wagira Lydian oyinza okuba wagenze wagira Jackie o Cindy naye singa amutegeka yekka oyinza obutagenda n'ate n'ogenda as a group so nze ndowooza nti bwe tugenda tukula tulina ofokasinga ku biki bisobola tuwa ssente okusinga ebyo biki ebitufuula lessons learned ate kyemamanyiko abayimbi aba basatu si be bayimbi kyekika ky'abano abayimbi aba buli wiiki nobbaako ennyimba oba ontegera kika ky'abayimbi kyakola akasenteko genda okaliddamu okanoonye kati basobola okukikoleramu ddala ssente ne bagamba nti buli mwaka tuba n'ebivvulu 4 ne mumaliza nga bikozeemu obumbingo nga tebalina ne basponsa ne babeera bulungi obulamu bwabe bwonna ne Steve ate naye n'abeera nga naye abafunyeemu so I think yabadde sample nnungi okulaba audience kikyelowooza ku Ruth Lee ne reunion gye bakola okay kakati